Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'owangalya tukwagala nnyo naddala ng'oli mu ggwanga Uganda tena mwambula emitalo amayanja mukola ky'amaanyi. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kiba kikyo n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu yange ofuge mu bulamu waffe, twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Otusabidde amina era amina ddala. Kaakati waliwo akatambi ke ndabye ne kankomaako ate kyakusoomooza eri ekkanisa. Nabuulisa kinnoomu. Yesu yali ava mu bulamu ku nsi kuno ng'addayo mu ggulu yatulekera ekiragiro kimu, era ebyali ebigambo bye ebisembayo ng'agenda. Obisanga mu Matayo 28, n'obisanga I think ne mu Maaka 16. Tugenda okuba nga tubuulira enjiri okwetooloola ensi yonna. Bantu bangi balina obusobozi naye tebaagala bwagazi. Balina ebigere bibiri tebaagala emikono, balina omumwa, balina buli kimu, ne financial support bagirina naye ate tebaagala, of which gwe ojja kuwembalirira kubanga liri lyali command, it is a great commission. Bakituwa ffenna, we are all evangelists. Era okuba tubuulira enjiri mu categories ez'enjawulo. Enjawulo tunulira omusajja oyo bambi talina bigere naye ate abuulira enjiri. Ye ennaku zombi teziri 20. Ono omusumba ono atalina bigere n'emikono oba mu America bamuyita pasitani talina naye ng'omulaba ali mu Uganda awo Lugogo Cricket Oval tekuzomweza 20 yazze, era nkiwayo nja kutuusako message eyo wenaaba ngifunye olunaku olwaleero. One of the pastors I love, I watch when I get time, kubanga balina obubaka bulungi. Ayina a lot of inspiration. Is it inspiration? Inspiringa bangi kubanga engeri gyali n'aba nga taswala n'abuulira enjiri mulokole swala. Sokola bakatambi ako mu seconds ntono tweyongerera. Haleluya. Mukama yebaziwe. Ab'emikwano bampuliriza. Kye kiseera abaganda bange tudde omuyinza w'ebintu byonna. Mukama yebaziwe. Kubanga ab'emikwano bampuliriza. Kye kiseera abooluganda tusembeze Yesu Kristo abeere mulokozi waffe. Kubanga mikwano gyange embeera bw'etuuse muganda wange twetaaga Yesu ayinza byonna. Mukama yebaziwe. Embeera bw'etuuse ab'emikwano twetaaga Yesu Kristo omuyinza bintu byonna. Oyo asiba emitima egimenyese n'amyeza amavivi agagigumira. Kye kiseera mukwano gwange ali yampuliriza omusembeze Yesu Kristo abeere omulokozi wo, omukkiriza akawungeezi ka leero, kubanga okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako n'ogamba nti ndokose. Haleluya. Okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako n'ogamba nti ndokose. Ekiseera ab'emikwano bampuliriza omusembeze omusajja Yesu kubanga Muzabbuli 10. Kale ndowooza okalabye, asijja kwogera bingi naawe okimanyi ky'oteekeddwa okukola. Naye bwe tugenda mu Baluumi 1:16 egamba bw'eti, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Nti enjiri sikwatibwa nsonyi kubanga enjiri ge maanyi ga Katonda ag'obulokozi eri oyo yenna akkiriza. Mulokole olina obuwulira enjiri. Kati olabanga abantu abafaanaganako bwe batyo batadde wali okuswala ne bajja ne bavayo ne babuulira enjiri. Mulokole ate gwalina ebigere bibiri. Nabawaako sitoole y'omukyala Mukama gwe yagamba obuulira enjiri ng'akyali muwala n'agaana, n'agimubuulisiza ku myaka 7 ate mu maziga amangi. Okimanyi wali abantu abamu Mukama n'abagamba obuulira enjiri nga balina ebigere bibiri n'emikono ebiri ne bagaana, n'atukagibuulirira mu kagaali. Sigambye nti oyo yali yajeema naye ne kibaawo nawe ate conviction n'ajja n'agibuulira kyokka wali nga yali badde agibuulira ng'atambula. So
tulina obuwulira enjiri. Akavidiyo kasoomooza buli mulokole wenna eyeesobola, naye n'ovaayo n'ogaana n'oweekwasa. Nze nina ensonyi, si ggwe wekka asoose kyogera, Moses yakyogera. Nze anti kati ndi muto, si ggwe asoose kyogera, Jeremiah yakyogera. Simanyi kwogera bulungi, Moses yakyogera. Teri excuse gy'ogenda leeta etaaliwo naye nga teyafuna solution. Kitegeedde? So tukole kitu. Bali singa buli omu akola kyateekeddwa okukola mu kategore ye. Sigambye mugosa obuulira nga nze. Oyinza okutya okujja mu kamera. Bamu tebaagala. Naye buli omu alina obusobozi. Nze we mpita kubabuulira enjiri ku street mbawa respect. Kitegeedde? Mbawa respect kuba si kyangu. Ale nabo babeereyo ne smartphone zange ne balaba video nabo bagamba si kyangu. So buli omu alina Mukama we yamuwa obusobozi. Obusobozi obwo nga oba sekita eyo gye yakuwa erimu ebisoomooza bingi, naye agenda kuwa amaanyi, agenda kusobozesa okuba nga ate okiwanirira. Naye ffenna ekizibu kye tulina, tulwanira butuuti. Katuuti kamu mu kyaki katunuliddwa abantu 100. Naye ng'obutuuti obuli ebweru buyitirivu. Nze nagamba singa buli mulokole akozesa essimu ye ng'akatuuti, enjiri yalibadde wala. Nuba tosobola likodinga video, naye ng'osobola okukwata video n'osala. N'olaba video y'omuntu nga n'ogiraba amazima ng'erina message, n'osalako kapaati ako akakoze obulungi, waliwo omulala akeetaaga, n'okalipostinga. Mulina Facebook account, mulina TikTok accounts, mulina WhatsApp status, oshega muli mu groups ez'enjawulo. Naye you don't do that. Byemusindikayo ate bya kisiru. Tebirina we bizimba mubiri gwa Kristo. Mulina YouTube accounts. Naye ogenda ku YouTube accounts z'abalokole ezimu by'osangayo muganda wange birala. Oba tosobola likodinga, kyokka tosobola ababuulizi bangi abalungi b'osobola owuliriza n'olabako ekigambo ekizaamu amaanyi. Waliyo ajja okisanga akyetaaga. Buli ekinamusisikana omuntu oyo n'addamu essuubi n'ayambibwa, okimanyi you are accountable. Katonda akikubalira. Lezi essimu zaffe tulemye ozikozesa ng'ebyokulwanyisa. Tulemye ozikozesa okubula ekigambo kya ate kati tuzikozesa birala. So enjiri si kugenda ku street wokka. Enjiri si kukayanira katuuti ka kkanisa kokka, nedda. Osobola obuulira enjiri nga teri akugamba nti obudde bugenze vaayo. Ati ku kyaki w'ebityo bakuwa wanaawa. Ate mwe nawe mutunuulidde. Osobola okufuna platform yo nga teri akugamba vaayo. N'oyogera n'okuwa buli Mukama kyakutadde ku mutima. N'oyo gwe mulokole wakoze eki guno omwaka bukyagutandika. Ani gwe waategeezezzaako nti Kristo awonya, alokola era asumulula? Tawali. Snapchat gye mubeera kwe kuba ku makya bwakazuukuka kifaananyi Snapchat. Ku pate kasita otuuka bifaananyi bibanga bye byakututteyo. Kagoye kapya kifaananyi. So omuntu atuuka ku status yo alabye olinga akola mu boutique, olinga atunda, olinga modo, olinga anyway. Wetusoma Abaluumi 10:14 agamba atya, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Owulira banaayita batya erinnya lye nga tebaamukkiriza? Ye banaamukkirizamu batya nga tebaawulira? Okitegedde? Ye banaawulira batya nga teri ababuulidde?
teri ababuulidde w'obeera, w'osula, gy'okolera, gy'otambulira, mikwano gy'olina, groups z'olimu. Osirika niwe baseekayo ekintu eky'obwakatonda wadde kaamiina nedda. Ki ekiddako? Forwardinga video ya Kalangwa Kayunga ng'abantu bali mu mbuutu. Kalangwa yafudde. Bannayuganda bali mu kusanyuka. Z'oforwardinga. Wali abeevuma. Fulufiga ne Nammeere. Bato gy'oforwardinga. Waliyo ky'oteekayo ani. Kati gwe byokka by'onoonya. Mulokole. Kakati osoma Abakolisi ekisooka 9:16. For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Zimusanze atabuulira njiri. Abakolisi ekisooka 9:16. Zimusanze atabuulira njiri. Wo antu badomanyi zisanze abo bokka batakkiriza n'omukkiriza nga tabuulira njiri zimusanze. Akongera ekyandikwa kimu nkuveeko. Timoseewo 2:2. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke and exhort with complete patience and teaching. So, mulokole simanyi oba obuta akatambi ako oyizeemu ki. Naye nga kyakusoomooza kinene nnyo eri gwe nange, eri ekkanisa yonna, eri ffe abalina obusobozi n'okusinga abamu bwe tula mu butambi nga babuulira enjiri. Abamu tulina obusobozi obubasinga. Naye twetuddeko tugaanyi tugamba waliyo evangelist, waliyo Mukama be yayita. Ffenna tuli evangelist by commission. Ffenna baatu commissioninga. Tulina obuulira enjiri, ebigambo bya Mukamawo, bya Mukama wange, bya Mukama waffe Yesu Kristo we yali agenda. Ate ng'ogenda musisinkana simanyi ky'ogenda mugamba. Kati nange wano maze obuulira eyange. Era gwakkiriza Yesu ye Mukama, ye kkubo n'amazima n'obulamu. Teri aligenda wa kitaffe okugyawo ng'ayisa mu ye. Ddamu ebigambo bino. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero kulw'ebigambo bye mpulidde. Amazima mbadde nsuddewo obuvunaanyizibwa bwange okubuulira enjiri. Naye mpa amaanyi n'obusobozi nsobole okuba nga nkola kye nteekeddwa okuba nga nkola. Kuba obulamu bwange nga tannalokoka okubeera omulokozi era Mukama waabo. Yetwa n'akamwa kange nti ndokose Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era ate amiina ddala ddala nnyo. Kale kaneetoololemuko katono nnyo. Wenzira bingi bye tugenda okuba nga ate tukwatako amakya g'olunaku oba emisana y'olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.